Alright, natera bale kubanga wekumide ku Prejan Media TV wano wenyini nga bulijjo wofunina amawulire nga balatebana bakugafuna wano wenyini exclusive interviews wozisokera nga balatebana bakuzifuna nga bulijjo kakati era akansiko ntumine ku mukwano jange mwena abali mbitundu by'eggwanga ebyenjawulo ngamba neno e Kampala mitiyana mwena tubagala nnyo nga mukiwulira namwe abebusoga tubeera bidde kubanga mukola omulimu gw'amaanyi nnyo nate era mbadde njagala songo ntumine ku mukwano jange abali e Qatar, Abu Dhabi, Saudi Arabia mwena mbagala nnyo nga bokiwulira community ya UAE alina saa zino twogerera manager ono omwana amanyiddwa nga Rema Namakula manager wa Rema Namakula lwashegeddeko bulungi nnyo nti nno yasuddewo mukyala we naye ate olugambo longedde okubanga luga ku meeza zaffe nga kitegeezebwa nti nno kiddiridde oluvannyuma lwa Eddie Kenzo okukuba akayimba ka bibaawo Eddie Kenzo kigambibwa nti yakolimira ono manager bubi nnyo nga bw'okiwulira n'amugamba nti nno wakola omulimu gw'amaanyi nnyo okubanga otusatulula ate naawe ebisira bino bigenda kuba bikugoberera naawe ojja satulukuka kigambibwa nti nno ono manager ayitibwa Kayemba manager wa Rema Namakula kigambibwa nti nno yali ayina abayimbi ba managinga naye buli muyimbi muno gwa managinga alekawo omukazi ayinza omusulawo oba omusajja kale kangambe nti no baawukana batandikidde ku Chris Evans yali amumanaginga Chris Evans omukazi n'amusuulawo tutuuse ku Rema Namakula yadduseyo Eddie Kenzo yasuddewo Eddie Kenzo ate naye kennyini yasuddewo omukazi we kati kwegamba science aliyawo abuzaabuza embeera naye nga manager Kayemba ono alabika ayinamu ekizibuzibu mu kusatulula abantu era Eddie Kenzo yagamba Rema Namakula nti ebyo bigambo ojjawulira era Kayemba yakola omulimu gw'amaanyi okubanga atusatulula ne bambi kyenkusaba mbadde nkusaba okomewo naye nga manager Kayemba alabika bambi alina ekizibu mu nsonga z'omukwano ne fano ku Prejan Media TV teba bigambo byaffe negaba amawulire ge tuba tufunye ne tubeera nga ate tugakolako tugakuwe bulungi nnyo likinga commentinga abaleetana bakusubscribinga osubscribinge ngambaawe ewali akantu akamyufu wansi ate ojja bbeera ng'ofunye notifications bulungi nnyo wano ku Prejan Media TV weebale nnyo weebalire ddala.